Media. On behalf of the St. Kalemba SS Nazigo, the St. Mary's House as the champions. Lunaku lwa leero abayizi baffe babadde bali mu misinde sports nga badduka nga basinda nga bali mu nnyumba zaabwe. Kintu kikulu nnyo eri abayizi kubanga waliwo abayizi abatabeera na mukisa kukira bannaabwe mu bibiina naye ate nga bw'afuluma ebweru w'ekibiina alina ebintu bingi nnyo by'asobola okwolesa olw'ebitone bye. Emirundi egisinga kati St. Kalemba is a center of excellence era ekisaawe okiraba tulina abayizi ab'ebitone bingi ebyenjawulo. Tuli mu Ministry of Education and Sports, abantu emirundi mingi twekubira nnyo mu ludda lw'ebitabo ne twerabira nti ekitone kiyinza okuyimirizaawo omwana. We twogerera omu ku bayizi baffe be twali nabo last year nga yali azanya mu ttiimu y'omupiira kati buuli yamutwala. Tufuddeyo nnyo okutumbula ebitone era nga bwe mulabye mu athletics. Tulina ennyumba 6 ezibadde zicompeting olwaleero. Tulina Kiwanuka, tulina Mulumba, tulina Nsubuga, tulina Wamala, St. Mary's ne Kibuuka. Amasomero agamu agatafaayo ku byamizannyo batuulira ebitone by'abaana. Bannaye ebyemizannyo kintu kikulu nnyo eri abayizi kubanga naffe mu ggwanga wano tulabye bantu bangi nti obulamu bwabwe bukyuse olw'emizannyo. Tulaba netball team yaffe kye yatutuusaako mu Africa ate ne mu nsi yonna. Kati mbakubiriza mufeeyo nnyo okuwa abaana omukisa. Tutera nnyo twala abaana ku masomero ne tutafaayo kulaba ku bisaawe. N'abaana ebyetaagisa ebirala bw'aba akusabye engatto ey'okuddukiramu omuzadde tokitwala nti kintu ate tekyetaagisa. Ebyo ebintu bibayambira ddala. Nsaba tufeeyo nnyo okutumbula ebitone byabwe biyinza okubatuusa ku ddaala lye tuba tetusuubira. Twagala okubiriza abaana abayizi okulaba nti buli omu ekitone ky'alina, talanta gy'olina, ennimiro oba enkumbi esobola ogikulaakulanya kwe kwekuumira mu ssomero. Kubanga bw'oba ogenda kufuuka international actor oba athlete weetaaga okubeera ng'osomye. Ne bwe guba mupiira ng'ogenda kuzanya international football, ogenda kudduka misinde ku international level, weetaaga okwekuumira mu ssomero, okuyiga olulimi, okuyiga empisa ey'omu ssomero, okuinterakitinga n'abaana abalala. Toyina bw'ojja genda osambire mupiira ne bweba South Sudan nga tomanyi Luzungu. Toyina bw'ojja genda odduka emisinde mu Germany nga toyina Luzungu. Twagala okwebaza amasomero bwe gati agavuddeyo okulaakulanya n'okuzimba ebyo ebitone ebiri mu baana baffe. N'abazadde batandikire okwo okulaba nti basapootinga n'okuzuula ebitone ebiri mu baana. Gavumenti as a monitoring agency nti tefuddeeyo ku monitoringa bikolebwa mu masomero. Abaana gye bali basoma naye bayiga PE bamusaako amaanyi. Amasomero gano gafuna facilities ezisaanidde, baweebwa emipiira, ba inspectors of schools bakya inspecting ekyo kye balina okuinspectinga, oba bagenda bugenzi mu masomero ago okujjayo mbuzi kubasiima na kuteeka mu pick-up nga bagenda. Ebyo byonna birina okubeera revised okulaba nti gavumenti ebeera n'omutima gw'essomero ogwetengeredde nga gwetongodde. Ogwo omutima gw'essomero tegutegeeza kusoma mu classroom mwokka kwogera Luzungu.